bagamba nti abashiya bano bakafiiri. Lwaki babayita abakafiiri? Nga tumaze okunnyonnyola ekigambo shi'a mu Qur'an ey'ekitiibwa nga tewali Allah we yali akozesezza kigambo ekyo mu bubi oba ku bintu ebibi oba ku kibinja ekibi. Nedda. Tulabe nga Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo shi'a yakikozeseza ku bantu balungi, era nga bwe mbagambye mu ayati eza Qur'ani Allah tabarak wa ta'ala wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min shi'atihi. Ono yali mushi'a wa Musa. Kati kyogamba nti Musa yali mukafiri nono omugoberezi we. Allah bwaga nti wa inna min shi'atihi la Ibrahimu y'omu ku bagoberezi ba Nuhu. Kitegeeza Nuhu yali mukafiri, bwe kibanga ekigambo shi'a kitegeeza bukafiri. Bwe bamala kitegeera nti abashiya ekigambo kye beekwata kye beeyita ate nga nabbi yakibayita nga bwe tubitunuulidde mu bitabo mugundi as-Sawa'iq al-Muhriqa Ibn Hajari nga yennyini ya Jalaluddin Suyuti Tarikh al-Khulafa nga nabbi yennyini era yakikozesa ku bashiya ba ali abagoberezi be, nakyo ne bakitegeera ate nga beekyabwe oba kye beeyita nti basalafu salafu salihi kuba swalihi bongerako ku ngeri naye salafu mu Qur'ani genda okinoonye muli basomi ba Qur'ani olabe Katonda yakikozeseza ku bantu bafaanagana batya era bakolanga biki be bawasanga bannyaabwe illa ma kad salaf. Kale mubadde muwasa bannyammwe muziika abaana bammwe mwetemula mwewemula kati ebyebikadde temubizza eno gye muzze mu Busiraamu. Ekigambo salafu gye kiva. Kakati shi'a yono gwotegedde Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo bw'agamba. Nolwekyo bwe bamanya nti ekigambo shi'a Qur'ani yakikozesa mu makubo malungi ku bantu balungi, ne nabbi yennyini yakikozesa mu makubo malungi ku bantu balungi, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya, n'agamba nti anta ali wa shi'atuka humul faizun. Ne bakitegeera ne bagamba nti akati babayita barawafidha, kiva mu kigambo rafadha okuwakanya oba okugaana. Ekigambo rawafidha kye muwulira olw'okuba bo tebabitemaatema tebabibagamba kuba si balungi nnyo mu kumanya definition y'ebintu. Babijja eri mu bitabo byabwe ebyaseeka waabwe oba nabbi waabwe, nze muyita nabbi waabwe kubanga nze njawukanako ne baseeka bannange. Nze nabagamba nti ekintu nkiyitanga bwe kiri. Saagala kuleetera buzibu bantu balijja baleme kutegeera nti manya yatta gundi lwaki tuwamwogera n'obikomyawo, kitegeeza agenda balya nga kansa. Kati nze nkubuulira nti kino bwe kito bwe kiri, ekyo bwe nonjagala oba nonkyawa nze njogera mazima, era nze omu ku bannayuganda baseeka aboogera amazima. Bwe babanga waliyo abanfaananako falhamdulillah. N'ekyo bwe kito bwe kiri nti definition zibalema. Ate ono Ibn Taymiya ye nabbi waabwe, era ebyo byawandiika mu kitabo kye bamanyi Minhaju Sunnatu Annabawiya. Naye ze bwe nali nkitunuulira ekitabo ekyo nalabanga mujjuddemu bid'a. Kati nze nganze mayambala ngamba nti Minhajul Bid'atul Umawiya, kubanga ebiri mu kitabo ekyo ndaba zonna nsomesa za Banu Umayya, si za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So nolwekyo ekyo ekigambo shi'a abadde bayagala okumanya shi'a kyekyo gye kiva, amakulu ge kitegeeza. Nabbi bw'atyo bwe yayogera, era bo ne bwe bakitegeera ne batuyita barawafidha. Mbagambye rawafidha kiva mu kigambo rafadha, okugaana oba okuwakanya. Lwaki abashiya ife lwaki batuyita barawafidha? Mbu twagaana ate nga nabo bennyini barawafidha, kubanga buli woogaana ekintu, buli muntu yenna agaana ekintu abeera rafidha. Kisinzira ogaanye eki. Naawe kennyini bw'obanga olina kyotakkirizaamu
ku saidi era obeera rafidhi muba barawafidha. Kakati ffe ekyatuyisa barawafidha Ibn Taymiya yakigunjaawo mbu twagaana obukulembeze obutali bwa Ali ibn Abi Talib bwe tujja okutunuulira mu maaso. Abaffe Nabbi Muhammad bwe yali avaawo yagamba ani? Nabbi Muhammad bwe yali avaawo yagamba ani? Abaatuula mu ntebe ye. Bino ebyobwabwa nabbi n'abasika siffe tubironda. Mbawe ekyokulabirako. Njagala omuntu aŋŋendere Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, oba ŋŋendere kasozi ak'ekitiibwa Ekibuli, aŋŋambira omulangira nti naffe mutuweemu nga tuli mulangira. Mutuweemu naffe tufugemukko. Famire yaffe erifugako ddi? Famire yaffe mu byafaayo tetugiwulirangako mbu yali efuzeeko. Tubadde tusaba omukisa guno nammwe mutuweemu. Oba mugende musabe Ssaabasajja naffe mutuweemu tubeere bakabaka. Ekyo tekiriiyo, kubanga ekyo kyategekebwa kuva dda. Ekyo kyategekebwa kuva dda. Kaakati Katonda Tabaaraka wa Taala bwe kibanga n'ebyammwe bwe bityo bwe biri nga temusobola kubikyusa, Allah subhanahu wa ta'ala n'ebibye bwe bityo bwe biri. Bwe tugenda mu Surat Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala okubajjayo amangu abalowooza endowooza eyo nayo bagirowooza nga nabbi amaze okujja. Nabbi olwajja ne bategeera nti waliwo nabbi azze n'atandika okwerangira ne bamutegeera. Abalowooza era nga bano abalowooza olwaleero bagamba nti waqaalu law nuzzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim. Lwaki Katonda okulonda Muhammad ono omunaku atalina kyayina atamanyi kyamanyi, lwaki talonze ku basajja ababiri? Kuba waliwo abasajja sagala genda nnyo olw'obudde. Omu yali ava mu Taifa, omulala ng'ava mu Makka. Baali basajja bagagga nga babitiibwa. Kati nga ffe abantu ba bulijjo abakopi, omanyi omukopi alowooza ye byabayagadde. Omukopi ye bw'atyo yalowooza nti n'omunywi w'omwenge ateekeddwa okukola ekyo, n'omuyaaya ateekeddwa okukola ekyo. Ebyo mubalangira tebiriiyo. Katonda n'ekyamuganya okulonda abantu abakopi okuweereza eddiini ye lw'ebyo, kubanga tulowolereza mu bintu bya bulijjo. Ekyo munsonyiwa okukyogera bwe kito bwe kiri, mujja kunsonyiwa. Nyinza okubanga nti akozesa olulimi olubi, bwe kito bwe kiri. Mu sunna za Katonda okutandikira ddala ku jjajjaffe Adamu mpaka ku Nabbi Muhammad, teri muntu yali ayingidde mu bwannabbi nga mukopi kaabe basika baabwe. Taliiyo. Okujjako mwayagala kitandika wano nga mutabuse ku Nabbi Muhammad ne mwagala okunyigawo abamu bwe batafugangako. Naye mu byafaayo by'eddiini abasoma taarikhi mutuyambe. Olwo ne baseeka bempulira nga musomesa taarikhi la Anbiya, ebyafo by'abannabbi. Kakati njagala seeka yenna omukugu aveeyo ansomere buli nabbi yenna nti Nabbi Sulaimaani bwe yafa yamusikira yali kika kirala oba ggwanga ddala, nti Nabbi Dawuda bwe yafa gundi, Musa gundi yamusikira y'ono, era bonna baali musaayi gwe gumu nga kika kimu. Katonda yalondanga famire nga bw'okiraba bwe kiri mu Lubiri, nga bw'okiraba bwe kiri mu Kyabazinga, nga bw'okiraba mu Bunyolo, nga bw'okiraba mu mawanga gonna ag'ennono agalina obwakabaka. Balonda famire emu mwe bajja batambuliza engundi yaabwe, obukulembeze bwabwe. Neno mu ddiini bwe kito bwe kiri. Lwaki bwe kyatuuka ku nabbi mwakola bimukola? Nabali bwe bato bwe balowooza, kubanga abaabyogera bano baali bamanyi Nabbi Muhammad gy'avudde nti avudde mu Nabbi Isimayiri, era nga bamaze okutegeera nti olaba era muzzukulu wa Isimayiri era yazza, ate be babadde bannabbi. Kati ne basooka baagala okubuzaabuza abantu ba bulijjo nti lawula nuzzila, lwaki Katonda talonze ku bana ababiri? Allah yababuuza nti ahum yaksimuuna rahmata rabbik, abo mubambuulize be bansalirawo ekyokukola, be baŋŋamba nti londo ono londo oli. Katonda yagamba nti nahanu qasamna,
ebyo obukulembeze bw'abannabbi n'abajjo basikira nahanu qasamna ebyo byavadde no mu ggulu byajja bisengeke tewali gwe tugenda kulondera ku nsi si mmwe mulina okubalonda era bo beemanyi beeronda nti gundi bw'avaako gundi yaddako ebyo bitegeke Daawuda ffe londa tukulondera khalifatan fil ardi ffe tukulondera esurati Swadi Daawuda si gwe olina okulonda olw'okuba oli mukwano gwo simanyi oli yakola kino ffe tulina okumanya ani addako twewala omuntu agenda okwonoona obusiraamu twonoona omuntu atamanyi atali mutukuvu bino ebyeggulu by'abatukuvu Allah tabaraka wa taala tajja mu famire n'olwekyo abamu kyabaluma ng'era abala bwe kibaluma nti bano lwaki bo nnyumba nnangira so n'olwekyo bwe kibanga mwakkiriza nammwe nti n'obwannabbi oba ebintu by'eddiini biveeko ko bitambuleko n'embika ebirala kitegeeza nammwe ab'ennono mutuweemukko ab'obuwangwa eby'obwakabaka kitegeeza naffe musobola otuwaamu mulowooza ffe tetusobola bye mukola bwe kibanga si bwe kito bwe kiri n'obwannabbi bwe buto bwe buli n'abasika baabwe balina kuba musaayi gwabwe nga baabwe ate si be beerondera Allah yagamba nti layastakhlifannahum Muhammad tujja kukusikiza nga bwe kama stakhlafu nga bwe twasikiza abaasooka esurati Nuur aya bwe mbaseerabidde kataga nti eyo sunna zange so n'olwekyo bakadde bange abalungi abaddu ba Mukama Katonda abatulaba n'abatuwuliriza ekigambo Shia kyekyo ge makulu gaakyo nga ekigambo ekyo Qur'ani yakyogera mu njogera ng'era ekyogerera ku bantu balungi n'abantu batukuvu era nga bwe kito bwe kiri tulabye n'ebigambo bya Mukama waffe okuva mu bitabo by'aba ahli sunna wal jamaa ng'era nabbi ye yakikozesa kuba oli ayinza okubuuza abashiya baavaawa abashiya mu bintu byenkusomedde mu Sawa'iq al-Muhriqa Ibn Hajari Jalaluddin Suyuti Tarikh al-Khulafa n'ebirala Ansab al-Ashrafu al-Baladhiri omu ku bamanyi b'obusunni mu bitabo byabwe byonna bagamba nti ekyo ekigambo nabbi yennyini ye yakituuma Aliyun ibn Abi Talibi wamu n'abagoberezi be kakati ekibuuzo gwe ani yakutuuma salafu Salih nange ndetera hadisi okuva mu bitabo by'obusiraamu ne aya za Qur'ani nga bwe nzikugambye era okweyita nti nze ndi ahali sunna wal jamaa n'abala bangi gwe wakijjawa kubanga bingi by'obadde oyogera ani abagira abashiya nze nkuwadde obujulizi mu Qur'ani ne nkuwa obujulizi okuva mu bitabo gwe byolowooza nti byokkirizaamu innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika humu khairul bariya suratul bayyina aya ya 7 bonna tarehe madinatu damashqi aina hadithi eyo omusajja yafa mu mwaka gwa 571 Abi Sa'id bwatu bwagamba kya Ibn Asakir yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba nti inna aliyan mazima ali wa shi'atihi n'abagoberezi be kigambo Shia kitegeeza abagoberezi n'abashiya be ali n'abagoberezi be abali mugoberera mpaka ensi Allah lwalijjawo humul faizuna yawmal qiyama be bagenda okwesiima ku lunaku lw'enkomerero eyo tarehe Damashqi mugende musinkane mu hadithi eyo n'olwekyo ne Salama al-Manaqib ekitabo kita Manaqib Khuzrami ayafa mu mwaka ogw'ebitaano peji ya 10 hadithi ejibwa ku Jabir bin Abdullah ngajijja ku Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga Nabbi agamba nti walladhi nafsi biyadihi
ndayira Allah waniridde omwoyo gwange mu maanyi ge mu mikono gye n'agamba nti inna hadha n'asonga ku Ali n'agamba nti ono Ali wa shi'atihi n'abashiya be abagoberezi be humul faizun yawmul qiyama be bagenda okwesima ku lunaku lw'ekiyama. Teyakomawo n'agamba nti thumma qaala era nabbi n'agamba nti innahu awwalukum imanan teri bantu bagenda kujja nga beetenda imaani kwenkana bashiya ba Ali. Era ndowooza mukiraba kye bakola mu nsi, kye bakoze mu nsi mubalaba imaani zaabwe n'omuntu ayagala kwogera n'akagambo Hizbullah bashiya bannayiraani bashiya olw'obusungu nti aboogera ebigambo ebyo mikwano gy'Abayudaaya era baali mikwano gyabwe Makka mu Madiina be bakyaliwo mpaka nakati. Nga yo Qur'an egamba mu suratu Al-Maida aya y'ekinaana Allah bw'akugamba nti latajidanna ashadda nnasa adawatan lilladhina amanu, ogenda kusisinkana abantu abasinga obubi abayitirivu mu bukyayi n'obutayagala n'obukambwe eri abasiraamu. Yagamba nti Al-Yahuda nga be Bayudaaya. Omusalafu n'agamba mukwano gw'Omuyudaaya era ye yali naye mu Makka kuva dda akyamugoberera, ye n'agamba nti Katonda alimba, omushiya mubi nnyo okusinga ku Muyudaaya. Ate nga ye Qur'ani egamba nti Omuyudaaya yasinga obubi. Eyo Qur'ani gy'oyina bweto bwegamba. Oba oli awo bannaffe be bagamba nti abashiya balina Qur'ani eyaabwe, nnyinza okikakasa nti kituufu. Ffe yaffe egamba Abayudaaya be basinga obubi. Kakati mmwe yammwe erabika egamba bashiya, bagituweeko ko tulabe ekigambo. Ffe yaffe egamba nti latajidanna ashadda nnasa adawatan lilladhina amanu lyahuda. Eyaffe bweto bwegamba walladhina ashraku. Suratul Maida aya ya 82. Eyammwe erabika egamba bashiya lilladhina amanu ashiya. Eyaffe egamba Bayudaaya. Naye oli n'aveeri ng'alinga atasoma Qur'ani n'agamba nti shekhe walifundako n'Omuyudaaya naye nga tokolaganye na mushiya. Katonda yali amanyi nti abashiya balijja, nabbi yali amanyi nti abashiya balijja. Ng'oggyeko Ibn Taymiya gwe munabbi wo ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gwogobeera nabbi wo wokubiri, gwendeetera aya Qur'ani yonna oba hadisi yonna ya nabbi nga bagamba nti abashiya babi, ng'oggyeka ebiwandiiko eby'abamaseeka bammwe, kubanga byonna bye musomesa abasiraamu mu nsi mubijja mu baseeka abo. Minhajul bid'atul umawi, mu ekitabo kye muyita Minhajus sunnatul annabawiya. Kirina kuba Minhajul bid'a al umawiya, kubanga obusiraamu bwe musomesa bwaba Banu Umayya. Ekyo nkyogera kaati mbagambye amazima ng'ogera nga bwe galinze bwetu bwe nkimanyi. Kati naawe leeta ebibyo ng'oggyeko ebitabo ebyo baseekabo bw'osomako nga nabbi si yabyogera, kubanga ogamba Sheikh Ibn Taymiya yagamba nti abashiya bakyafu, ogamba Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba abashiya bakafiiri, Sheikh Uthaymin yagamba. Kitegeeza abo be bannabbi bo, abo be baswahaba bo. Ndeetera aya ya Qur'ani nga Katonda bwe yagamba nti Abayudaaya be balisinga obubi eri abasiraamu. Ondeetere hadisi ya nabbi ng'agamba nti abashiya babi, ng'oggyeko baseekabo. Obusungu obwo n'ebyo by'osomesa obijjawa? Ani abikutegekera? Era y'ani oyo? Tujja kuddako emabega tulibyogera. Ani ayawandiika ebigambo bino? Ibn Taymiya y'ani? Muhammad ibn Abdul Wahhab y'ani? Yajja ati? Ani yamuteekawo? Lwaki mu bibinja by'obusiraamu byonna lwaki alondamu bashiya? Oli n'agamba nti ofundako n'Omuyudaaya n'aba Ahmadiyya. Omu Ahmadiyya mulungi mukko okusinga ku mushiya. Lwaki abasomesa bonna basonga ku bashiya? Lwaki? Ow'amagezi kyebuuze. Mu Buganda batugamba mu bigambo ebirungi ebitukuvu nti woolaba we basonga, olugero mujja dwemalirayo, woolaba we basonga weewali ensonga. So nolwekyo ebyo mwebiri shawahidu tanzil
omumanyi omu ayitibwa Haskani Musunni yajja ku kyasa kyakutaano ye yasooka Ibn Taymiya kuba Ibn Taymiya yajja ku kyasa kya munaana ono Askani najja ku kyasa ekyokutaano naye hadisi yennyini agiyina egamba nti Nabi Muhammad yagamba Ali n'abashiya be bagenda okwesiima. Kakati ne Sheikh Ad-Durrul Mansur Jalaluddin Suyuti naye yennyini n'ayogera hadisi eyo. Fathu al-Qadiru Imamu Shawkani naye n'ayogera hadisi eyo. Ne Kifayatu Talibu naye n'ayogera hadisi eyo. Tadhkiratu al-Khawasi Sibt Ibn al-Jawzi naye n'ayogera hadisi eyo. N'ebirala nga bonna balina hadisi ya Nabbi egamba nti Ali n'abashiya be bagenda okwesiima. Bano bonna bali ku kyasa ekyokutaano, ekyokuna, ekyomukaaga, ekyomusanvu, Ibn Taymiya yajja n'abitunuulira n'agamba nti bonna bafu, abashiya bakafiiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.